nze ng'omuntu abaana balina autism lwaki navaayo bayamba abantu bangi edda nange nga mwendi twalowooza nga abaana abo bagwa eddalo abazadde babawungayo anti by then twabalabanga mu bagagga nga tugamba bannange nti edda batugambanga nti oyo omwana gwe mulaba gwe bagalidde eyo munda yalimu ebyawongo bya famire bwe bugagga bwa famire kati kye twalina tebaba mu byawongo ate tebaba na balalo ate tebaba bazzolo batugamba nti kasamulaba bagagga abo nti oyo omwana gwe bagalira mu kisenge oyo yalimu obugagga era ne batugamba nti naageza afa nga baavuwala famire egenda kwavuwala kituufu kuba nze nyina ano abazadde babiri balina abaana first born ne second born abalenzi ba autism nyina n'omulala first born ne second born abawala nabo ba autism naye omukyalo oyo olunaku lwe yandaba twali ku interview nga we tuli wano n'alaba nga twogera bannayaffe abaana tubayambira bwerere biki kuba ye yali ssente zimuweddeko nagaa nze nalowoozaako neewe obutwa nabo mbawe bafe tufe taata asigaze bali abalamu naye olunaku lwaba abatwala ebutabika lwe yandaba nga abatwala butabika kubalekayo nga yekyayi nankubira nangamba nti mimi yeggwe Royal Mubiru Foundation konze yanze nangamba abaana bagenda kunzi nti bwebwe obugumiikiriza bwe tuyina wano nti omwana ajja nakuwandulira n'eddusu but Michael, why have you done that? Hey. Togenda mukuba togenda muboggolera najja nayimirira awo n'afuka ng'akulaba oli awo n'afukira namugamba why are you doing that? N'aseka n'atambula n'agenda. Okay, ogamba otya omulungi andaba kanswito oli bulungi tuli ku Celebrity Track Extra UG abo tusinze okubanga otulabira mu nsi ez'enjala osinga otulabira subscribinga yongera okubanga otufollowinga ne ku Facebook Devotion of UG mumanyi bulungi ensonga tuzikwasaganya okutwalira wamu nawo wiiki eno yonna ndi ku Roy Mubiru Foundation nagamba nti wakuba nti oli omusawo yanterezezza munadde mbuyitagwe abaana balina condition ya autism kati embeera ya autism ya condition not so abaana balina autism gye tuli ku foundation eno eya Roy Mubiru yasala okugamba nti ye kalabirire abaana abo naye mu kulabira abaana abo akolagana ne ttiimu nnene okulabika nti balabirira abaana abo waliwo omukyala bujjo gwe njogera naye bamuyita Shamin ero ndyose mukama nanyamba nemugwako twegwako bulungi nnyo agenda kuba ababuuzaako abatulaba n'okubeeyanjulira na kiki kyakwasaganya wano ku Roy Mubiru Foundation era yakulira kibuli ali wana ina department mwagwa okulabika nti ensonga zitambula bulungi sense okulwa Shamimu kale sebo soko oze kubatulabula muri butya obulamu bulungi kozo bamwe esibo no kitandise leero lwaleero tukirimu ekisiibo ffe abasiibi ffe abasiibi era bale bwe mundabe akawunga essa 12 mutegeke kapira awo nzija kubatulaba Shamimu abatulaba mwenna mbabuuzizzaako abasiraamu salaamu alaikum atullahi wa barakatuh abannaffe ab'eddiini endala mukama yeebazibwe amiina ebairawo ebisibo bitandise byonna olunaku olwaleero ne kyaffe eri ab'erubaga tutandise olwaleero leero bagiyita Ash Wednesday era tutandise leero obulamu buli butya obulamu bulungi nnyo mubale kuuma kifo tugezaako kisa kya mukama kuba nalageddeko n'abazadde wano okusinziira ku testimony ze bawa kiraga nti Roy Mubiru Foundation tebakoze wano soke tunuulire the brief background of Roy Mubiru
tutunuulira ki mwasinziira ku kyokulabika nti mutandika okulabirira abaana bano era Shamimu gweokolanga ani wano? Amannya gange nze Shamimu Batte. Abazadde bange oba abantu abamu bampita Aunty Mimi, abazadde abalala bampita Madam. Ekitongole twakituuma Roy Mubiru Foundation okusinziira ku CEO, the founder Mwami Mubiru Roy, ali based mu USA. He's a power lifter era he's a world champion emirundi 5. World medalist kiitidde Uganda ku mitendera agency yonna. Yes sebo. Idea eno yali agiina kuba ne mu COVID yayambanga abantu abo abasitula obuzito nga bawa emmere bawa renti. Kati waayitayo ebbangawo nga COVID yawedde nannoonyaako nankubirako kuba nali already nyamba abantu. Nali muto by then but I had yes naye nalina passion yeeyo ey'okuyamba abantu nga kati kenyina nga banako nabo nkyali muto emyaka mito wenjigamba mubiri naye ndi muto. Bwe yafuna ekirowoozo ekyo nankubirako era naŋŋamba tutandike okuyamba abaana aba special needs mu different centers. Naye bwe natuula wansi nga ndaba tusobola ffe ate okukolawo ekyenjawulo. Believe me all not, centers ezo zaakasente. Era abazadde abasinga oba tolina centers ezo tokola ki? Okugeza nti nze nnyina ne centers ezimpa abaana because bo tebalina ssente. Ne baga batwale Roy Mubiru Foundation, Shamimu ajja bayambira bwereere. So nemuwa idea eyo nemugamba naye twandikoze ekyaffe n'oyamba abo abatalina. Nemugamba waliyo abaana eno Uganda ng'abazadde tebamanyi nti n'abaana balina autism naye nga balowooza balalo. Naye ffe tunaabakwatisaako tusobola okukola ki? Okubayamba. Idea bwe yagifuna ne tutandika onnoonya ennyumba, ne tutandika okugula ebintu, nanneesiga nampeereza ssente ne tufuna ennyumba. Bwe tutyo bwe twatandika oyamba abaana era tugenda weza emyaka 2 nga 3 March nga tuyamba abaana. Iye. Mulimu baana nga bameka wano sofa? Wano ku kitongole tulina abaana 25 naye tulina abaana abalala betuyambira wabweru. Tulina abaana bangi nnyo. Waliwo betuweera fees, waliwo betusasulira renti, waliwo betugulira emmere weekly era nga Simon era neesunga nnyo atukire mu budde omulabeko. Simon buli wiiki tulina omukyala ne tumutwalira emmere, tulina omanya nti yafunye eddagala lye kuba yetatambula alina CP cerebral palsy. In total tulina nga abaana 10 betuyamba. Under Roy Mubiru Foundation. Yes, ate nga tukyayongerako kuba ne wano bangi bakuba amasimu baagala tubaleete naye olw'ekifo tekisobola ku accommodating abaana 5. Naye nga bwe mubanga mulina ekifo. Bwe tuba nga tulina ekifo tuli ready. We are so ready to accommodate them. Mu bantu bonna mu conditions zonna. Yes sir. Why must choosing abaana balina autism? Nze ng'omuntu abaana balina autism lwaki navaayo bayamba abantu bangi edda nange nga mwendi twalowooza nga abaana abo bagwa eddalu abazadde babawungayo anti by then twabalabanga mu bagagga nga tugamba bannange nti edda batugambanga nti oyo mwana gwe mulaba gwe bagalidde eyo munda yalimu ebyawongo bya family. Bwe bugagga bwa family kati kye twalina tebaba mu byawongo ate tebaba na balalo ate tebaba bazzolo. Batugamba nti kasamulaba bagagga abo nti oyo omwana gwe bagalira mu kisenge oyo yalimu obugagga era ne batugamba nti naageza afa nga baavuwala family egenda kwavuwala. Kituufu. Nga bamulabirira yasinga okulya ebyebbeeyi. Bo balya bo bali kigeze ekyokulya batuufu kyebali ekyokulya kyo batuufu naye ebirala si bituufu. So twasalawo olabira abaana ba autism
nakola research nganze era bwe namaliriza okusoma intaani yange nagikolera mu ssente emu gye nakola intaani naye ng'otunula n'olaba ssente ze basasula n'olaba abazadde engeri gye bazireetamu n'otula ndogaba n'abantu nga balina ebizibu n'olaba abali ewaka nga bana babasiba ku migwano. Nyina omwana namusanga ku muguwa nga bamusibye we bati nti agenda simajja kubula ng'ali ku muguwa. Oyo ye saayogera na bingi kuba n'omuzadde teyabimenya mugamba mumpe nze nja mulabirira nga bamusibye ku miguwa. Kati so natunira embeera eyo yonna nga maze okola research yange neŋŋamba these are the right people. Ate tuyamba bano abazadde abasinga basingle mothers bataata bo badduka zisibeera nze sizaala bazzolo bataata ne bakola ki then abasinga tuyamba single mothers abaana tebalinaako bazadde abazadde abakooye kuba nze nyina ano abazadde babiri balina abaana first born ne second born abalenzi ba autism. Nyina n'omulala first born ne second born abawala nabo ba autism. Naye omukyalo oyo olunaku lwe yandaba twali ku interview nga we tuli wano n'alaba nga twogera banayaffe abaana tubayambira bwerere biki kuba ye yali ssente zimuweddeko naga nze nalowoozaako neewe obutwa nabo mbawe baffe tufe taata asigaze bali abalamu. Naye olunaku lwaba abatwala ebutabika lwe yandaba nga abatwala butabika kubalekayo nga yeekyayi nankubira naŋŋamba nti mimi yeggwe Royal Miru Foundation konze yanze naŋŋamba abaana bagenda kunzita nemugamba bandeetere nga kyenye kyali ki takola nga wobawulira tebanna okuva ewazze ndowooza naawe olaba bulabi embeera n'omanya takola abantu tebabasobola mama ayina omubeerako abantu babakuba batoola ebintu bakwata buli wamu babula kati omuzadde atuuka taata wa Shalu wangambye nti omwana yabula nambulako omwezi mulamba nga tamanyi gyali. Kati omuzadde mu mbeera yatuuka neyeekyawa n'ayavuwala n'akasente kabadde nako takyasobola sasula renti tebalina kye balya buli kimu kigenda ku mwana ate nga balya. Thank you. Kati omuzadde atuuka neyeekyawa n'abivaako nze nnyinza obba bawaamuko wiiki babeereko nabo baleme abaana okubeerabira naye omuzadde nakubira nagaa nti mimi wiiki sigenda gisobola ennaku ebbiri zimmaze ntegedde nti simusobola kammoze. Kati kitegeeza ki twavayo yamba ku bantu we batyo abatuuka naganza omwana mukooyo oba afaafe n'abaana balina obulamu ng'atuuse ku mbeera egamba nti oba afe newaddeyo. Kati be abantu betwavaayo okuyamba okubawa essuubi. Nze nyina ana abazadde ajja n'akutunya butunuulizi nga talina nakyagamba nagaa nti mimi sirina kyakugamba wamponya singa nze mu nsi muno nejja mutta. Naye kati be abazadde betwajja tuyambe tubawa essuubi tubalage nti ne bano abaana baagalwa kuba nze abaana ne babandeetera ndabawo enkyukakyuka. Ekirungi kyabo kasita obeera mugumiikiriza kuba oba tolina bugumiikiriza kuba nange mbadde tobasobola. Olaba kantu katono nnyo omwana walampi wali nga mpulira omutima gugenda kitegeeza nti olina okubanga oli mukkakkamu ate ng'oli mugumiikiriza ng'ate owuliriza ate all in all obugumiikiriza kuba omuntu abeera n'obugumiikiriza awuliriza. Omuntu abeera n'obugumiikiriza ategeera n'amanya kati divorce ye bw'ati divorce mukwano gwange kamulegereyo bw'atyo nga ne bw'omukola ki oyo divorce mumuleke nti bwebwe obugumiikiriza bwe tuyina wano nti omwana ajja n'akuwandulira n'eddusu but Michael, why have you done that? Togenda mukuba togenda muboggolera najja n'ayimirira awo n'afuka ng'akulaba oli awo n'akufukira namugamba but why are you doing that? N'aseka n'atambula n'agenda nti bwebwe bwe tuyita obugumiikiriza.
obugumiikiriza nekizudde leero nti obugumiikiriza sirina. Bwe tuyita obugumiikiriza ekyo kye tuyita obugumiikiriza kati tulina n'abaana bano we face a lot of challenges and we learn a lot. Kati olaba nti olina bugumiikiriza nojja nobeerawo wiiki ovaawo nga ne bw'ofuluma geeti eyo omuntu n'akulinnyako omugamba genda, it's okay, you can go. Nti omwana bamuleeta wano, abaana ebyo tujjeyo mu byalo, bamuleeta wano n'omutwala ku toilet zino ez'omunju n'atuulako for 1 hour ng'oli awo oyimiridde nga yalowooza atudde ku ntebe. Naye nga gw'omutudde ku ttooyi? Yes, bw'avaako bw'ati n'akola wali pupu we ng'eri alaba ntebe naye ng'oyimiridde awo omutudde entebe mu ntebe ng'oli ku 1 hour omulinze nga omugamba ddu pupu ng'ate omwegayirira kiyambayo naye nga omwegayirira nga bw'aseka nga bw'akwata nako tulina n'abatulako ne basalako. kati ekyo kikolo to kimuyigiriza obeera omutayimenga ye routine yaffe nti we wake up, when we wake up tukola kino na kino na kino. Katulina bali nga when you wake up tooyi yesooka. Bano abakulu abatamanyi tooyi betuyigiriza kuba omwana 15 tamanyi tooyi ewaka baali bamuvaako oyo tategeera ona wasanze. Kati omutwala n'omutuuza ku tooyi n'oyimirira 1 hour nga please do pupu ng'oli kumwegayirira bakwegayirira si bakuboggolera nti gwe kola bwoti. No, you shouldn't beat your friend. Bambi n'oyimirira n'aseka bw'akoowa okutuulako n'avaako n'asitama wali. Naye gye tukoma tukikola bwe bugumiikiriza nti emyaka 2 gye twakamala waliwo be tukyayigiriza kunaaba, tukyayigiriza kusenya. mu myaka 2 naye ng'omuwa akasenya n'alyako eddagala n'akutunuulira ate n'asanyuka nnyo n'asaba n'eddala. Nti bwebwo obugumiikiriza bw'olina obbeera nga oyagala era tosobola kukola mu baana bano nga tolina bwagazi na bugumiikiriza. Olina kukkiriza nti kati mbaagala. Kati nzira ngamba abantu I can't live without them. I belong to their world. Nti at least wembeera njagala wakiri wabeerewo oba 2 oba 3 kati naye baba bataawo bonna bajja sibira wano. Nti imbaagala to the extent embeera neeyo obanga ntambudde nengamba abaana bange I have to be here. kati Shamim bw'olinayo abaana Nyinayo ye mulamu? Mulamu. Ffe tetulina any condition like that. Nkyagala kyenkola. Ali mu myaka emeka? Alina 10. Myaka 10. Mu myaka 10 atera okujjako wano? Waali yavudde ne ku ssomero mulwadde. N'abalabako bane? Abamanyi nnyo. Era yamanya nti tebabakuba tebabakuba nti ezo asaaza mmere asobola obbasaavinga bakwano be. Ayinamu ne ba best friend wano kyoba omanya buli omu ayinamu ba best friend be ngogambi best nawulira eddoboozi najja nga toyogedde lijja lye. Ekintu kino mukisanze mutya okulabirira bano abaana? Embeera eno mugisanze mutya mmwe? Embeera ng'era omanyi buli kimu kibeeramu okusoomooza naye all in all embeera tebadde mbi. Mukulu Roy abaddewo atulabiridde atuwadde kyasobola. He has given his all. Tebatubanja rent, ba therapists abasasulira mu budde, ba caretakers abasasulira mu budde, teri kisinga ekyo. Nti tiimu yange yonna gye nkola naye babeera basanyufu, abaana bange baba basanyufu. Era ekyakikozesa nnyo kasita batusasula abakozi ekitongole kigenda ttambula. Nti omukozi bwe bamusasulidde mu budde tojja musanga akuba omwana. Naye omusaala gwe gumaze emyezi 2 tegundajjanga kitabakuba ate batawaanya. So ekirala challenge ngezo zengambye ez'okubayigiriza ddala toileting omwana omulaga toilet yalowooza ntebe and all that
then challenge endala gye tusinga osanga they are feeding. Era na CEO yaŋŋamba okulya bannanga okulya omwana oyinza omuwa emmere n'agitunuulira ng'olwagikooye ate togenda kukubira bazadde nti okitegeera nti oba omwana biki. So awatuleeta nnyo okustruglinga nti ye challenge ekyasinze nti otuula wansi emmere egenda kuggwawo nogasha mimo waabwe nzizizzaako ki abaana banaalya ki nti nze natuuka nze kati ekiseera kye ndimu neeresa buli kimu. Kati gwe mulimu gukulabya abaana bano ku making sure balidde abakozi bali happy buli omu ali happy omusaala gusasuddwa buli kimu abasanze kwegali kasasiro bamunonye pampa z'abaana weziri buli kimu everything has to be here. Everything has to be here. Oba sente nziina oba siziina oba Mr. Roy yaziweereza oba it has to be in place. Era twogera buli kanaku kino tekiriiwo tukoze tutya papa tumuyita papa kino tukoze tutya papa wano kiganye. Ati oli atulaba essaawa zino kimanyi osuubira nti nsobola kikubuuza atulaba essaawa zino yandyebuuzizza buli kimu mukikoledde mulabiridde abaana ku bwereere temubasasuza mubateekamu buli kimu mufuniramuwa ife nze ng'omuntu siyinza kugamba nti tulina we tufuniramu siyinza kugamba nti tulina we tufuniramu lwa nsonga mwami Mubiru Roy ateekamu zize kuba ssente yonna ne weba yakufunika mwami Mubiru Roy ateekamu zize kitegeera ate nange ng'omuntu kuba kati nze ali ku ground abantu bandisuubidde nti nfunamu abazadde bampa ssente bakola biki mutitimbe gwa nsimbi believe me all not ne bwe ntuula ano bwe nti nze kye neebaza Mukama nti atugabirira nze omwana wange tebamubanyanko fiizi kale mbadde nyina ebintu byenkolaakola nga ndi kansula ennaali eyo nga ndi deputy speaker Namugongo division so nga bwe nfunayo mwana fiizi then ne wano naye kati tulinayo bano abantu nti bane ekitongole muli muti eyo anti mimi emmere kale waakiri muguleyo kira 5 ono tugambira abatulaba essaawa zibannaayo ng'osobola okudduukirira yes the foundation yakyogamba nti abakola foundation buli kimu bakimaliriza okola foundation tekitegeeza nti buli kimu osobola kyemalira ali yatulaba naddala challenge nsinza okuwulira nnyo wano ku Roy Mubiru challenge gye nsinza okuwulira feeding okulya osobola okugulayo akawunga osobola okugulayo omuceere mu bijanjaalo okulabika nti osobola okujja n'odduukirira bano abaana kola abantu abeereyo ng'alina birthday agakucelebratinga n'abaana nga bano naye nga anoonya enamba z'essimu tugenda ziteeka wansi awo naye sooka ogisome enamba kuba sobola okutuukirira mangu sooka ogibawe enamba eyo enamba yange eya MTN eri 0788998484 eyo yo wookubirako wonna nkwata ku WhatsApp mbeerako 24/7 then aba Airtel eri 07044494140 woba tonfunye ku Airtel MTN mbeerako 24/7 siva online. Okay. So kati kitegeeza omuntu ayagala okubaako buyambi bwaweereza bwaba n'okuleetayo ku kamera kamera ku Roy Mubiru Foundation tuli Gayaza Manyangwa Kabubbu Zone A otusangibwa so ekintu bwe kityo abantu abali n'abagagga bange babeerayo nga balaba abagagga bange tusobola kulabika nti tukwataganira wamu ne Roy Mubiru Foundation kulaga nti tusobola mbwabana abaana embeera gye bali mu gwe kyobola okukola kiri kimu oba osobola okutuleetera kiro ng'ameka ez'akawunga zireete oba osobola okuleetawo omuceere gutuwe oba bijanjalo tuwe kulabika nti abaana bano babeerawo tomanya mbano be oyambye mulimu abaana ab'omusaayi gwe guli wano gwa famire guli wano so mu mbeera eyo
Roy Mubiru Foundation bwetunira maaso eyo future yabo mu Rwanda ekifaananyi ekyawamu tutunulidde kukola tutya tugenda sigala wano we tuli watulina olugendo luwanvu kulabika nti foundation eyongera ogazi okuba Roy Mubiru tukyalina olugendo luwanvu kuba n'abantu b'okuyamba bakyali bangi in future mu maaso awo tusaba Mukama atugabirire tugule ettaka nga ddene bulungi tuzimbire abaana baffe tubeerenga nabo tulina ekirooto eky'okuyamba abaana abasukka 5 gye tutunuulidde nti abaana bangi nti twagala tutuuke e Uganda nga bw'ogenda eggulu Roy Mubiru Foundation ogiwulira bw'ogenda wa Roy Mubiru Foundation ogiwulira abazadde bangi bangubira naye nga ali Kasese ali Kyenjojo ali Jinja Iganga at the end of the day n'otunuulira ekifo ogamba naye ate we n'abanyigiriza ennyo nti naye bw'onajja ne tukulambuza okyagayi naye bano abaana nti naye bw'onaakikwata n'okiraga abantu bajjaga bane abaana nga basula bubi lwaki balina bangi be bakola ki kati abamu tubayambira eyo gye bali nga bwe tutetenkanya tulabe engeri we tufune wantu ewanene tuba accommodating cause bo batwetaaga okubeera nabo kuba ne bano betuyinawo omuzadde abaga anti mimi omwana wange nti omuzadde reachinga next end okufuula muganda we nti wabaawo konna akajja nti oba omwana okole ki omugende nti omwana nkoze ki mukuwadde so we have plans ez'okuzimba kugula ttaka tuzimbe twongereko tuyambe abaana abasukka ku 25 tuyambe abaana abasukka ku 100 kuba ffe dream yaffe eri yakuyamba abaana abasukka mu 5 okay eri abazadde waliwo nabinjogerako n'omuzadde maama wa Fazadde agambye nti ye weyazaala omwana oyo taata w'omwana yazzaako kakola tondeka nnyuma namumulekera mu mbeera eno ng'omuzadde ali yazadde omwana oyo kuba kitiisaamu obutabeerawo mbeera nga taata wa Fazad gye yakola oyinza mugamba ki kuba n'essaawa zino waliwo ali olubuto ayinza olayitabenagamba naye Mukama Katonda anyambe kyenyinza okugamba abazadde we bazaala abaana abo okusooka kukkiriza n'okikkiriza acceptance n'okkiriza nti kati ono tumuzadde naye ate ono omwana we mumanya nga bukyali ne mmuwa rutiini ne mmuyigiriza abaalako wanjawuloko okusinga bano abatafunyeeko therapy kuba kati Shalu oyo gw'olaba baamutuleetera naye kati Shalu akola domats abaana bafe abo bakola beads nti tomwegobaako nnyo kumulekera mukyala omwana oyo waba afunye senta esobola omuyambako n'akola ebintu nti byojja mu ssente kati ffe tukola ne liquid soap wano bana baana yes era bw'ogenda ku pages zaffe oyinza obbalaba nga bamukola tukola liquid soap tukola beads buno bw'okumukono tukola bu necklace bakola domats bakola designs ez'enjawulo okitegeera tikati abazadde tuba encouraginga taata tolekaawo maama nti ate nze abo sibazaala faafa abo tetubazaala taata tolekaawo maama mukwasaganyize wamu muyambagane omwana oyo asobola okufuuka ensonga kuba nze babaleeta wano naye kati nze abaana bonna bammanyi era bwenzira obanga sibaddewo basanyuka nnyo n'ayagala nnyinnyonnyole era manyo mubuuza bagambye batya nga siriwo n'olaba nga alwana n'ebigamba nnyinnyonnyole nga bwankuba bwansuna ambuulire nkitegeere kati at the end of the day oba nkitegedde oba sikitegedde ngema yes Leo I've understood yes ne muzaamu amaanyi nti kyekyo abazadde kye balina okukola instead of okudduka abaana baagala mukwano na attention kati okuva ewaze wedde owulira abakaaba naye nga kye baagala kimu basitulako obasituleko nga ye kyekizibu kye kasita otuula bw'oti ngayagala oba kumulaga nti Robin nkulaba wooli nkulaba
ayinza okujja nakuba bwati mu face nakola bwati oba omulaba nakusindika eri bwati kumugamba nti Robin I'm here nkulaba. So they need a lot of attention. Baagala nnyo omukwano, baagala okubawuliriza wadde tebalina speech naye abayagala omugambe yes nkutegeera. So abazadde kye balina okukola era ku lw'ensonga eyo neebaza abazadde abaami abayimiridde ne bamaama bannange beebale si byangu naffe otuuka n'otendewalirwa nogana naye banne Mukama nyina mukwano gwange ntera omugamba ministry etwala nanga ojja guma ministry ojja gigumiramu naye embeera etuuka nempulira nga omutima gutendewaliddwa sikubire Roy nentuula bwe nti lumu wano bagambako naye nti mimi ogenda gwe ddalu oyogera wekka nti ntuuka nentuula nenga ministry leero ennyinze ekwegezaamu eneegezaamu nnyo okukutuga okunzita naye era otuula n'otunuulira abaana nga waayi n'abalekera ani akaŋŋuma ministry gye nasalawo. Shamim mba nga tumaliza kubasiibula abantu any last remarks ze tuyinza okulekera abatulaba because tujja kubanga tukomawo mu episodes ez'enjawulo okulabika ntutambula ffenna. Last remarks zolekera abatulaba essaawa zino. Njagala okugamba abazadde abali eyo ng'olina omwana alina autism toggwamu maanyi toggwamu ssuubi osobola otukubirako osobola okwogerako naffe nitulaba kiki kye tusobodde okukola. Ng'oli eyo ogamba sirina ssente omwana mmazeeko emirembe nze simanyi kyenzizaako omwana tomutwala butabika tunoonyeeko twogerezeganye. neebaza abazadde bange bannange mugezezzaako okwagala abaana okukwataganira wamu n'ekitongole tubeebaza mwebale natwesiga na buli kinoomu eyali atuwadde ku buyambi oba n'abasuubira otuwa bannaye tubeebaza okugaba guba mutima. Waliwo abayina naye ng'akake ne bw'oyogera ng'oddamu naye neebaza abantu bonna bali ewabweru bannange abatuyambye mwebale nnyo mutuyambyeko oyimirizaawo ekitongole. Ekirala neebaza mwami Mubiru Roy omusajja oyo alina omutima wadde nange olumwa nga neshayimu olina omutima omulungi naye alina omutima omulungi nti lino ebbanga lyonna ayimiridde naffe alabiridde abaana era musabira yonna gy'ali Mukama amuwangaaze ku lw'abaana bano. Buli Mukama w'anaalowooza nga omutuusaako akabi oba sitaani w'anaalowooza nga oba nti Mukama w'anaaga akalenda ye yeeno atunule ku kitongole amwongereyo emyaka emirala amutuwangaalize yessaala yange ate amugabirire aleme kubulwa ku lw'abaana. Neebaza abantu bonna abatulaze omukwano thank you so much tusiima era nga nsaba nyongera ku ddoboozi erya divorce buli ali eyo ng'olina ku kamere olina ebyokuzannyisa olina engoye gw'ogamba nze ezo sikyazaagala olina engatto bannange ffe buli kimu tukiwelkaminga ng'oli eyo olina entebe wazikoowa ezo ng'ez'abaana olina emmeeza batuleetere kuba wootambula twetaaga ebintu bingi ebituyambako kuba abaana baffe abamu batandise oyiga okuwandiika tukyebaliza Mukama. Si kyangu ekyokusanga omwana autism ng'awandiika tukyebaliza Mukama naye buli ali eyo akamere bannange emmere bannange emmere omuceere akawunga ebijanjalo sukaali pampaazi giraavuzi abantu bayinza ogaleetera eddwaliro giraavuzi baagala zaaki giraavuzi masiki banne buli kimu naye mbasaba buli ali eyo ng'olinayo akatono k'olina ng'oyagala otukyalirako tunoonyeeko tulina social media handles Roy Mbiru Foundation oyinza olabako wano naye ku handles zaffe zonna waliyo buli kimu kye tukola wano tuteekayo buli kanaku buli activity gye tukola. Banne mwebale nnyo tubaagala nnyo divorce weebale kujja twebaza Mukama nti otuuse era twesiimye nti ogenda beera okolagana naffe. Amiina. So ensonga muzulidde bulungi nnyo ng'omutali eyo ng'olina obusobozi bwonna okusooka okuyamba ku bana abantu naddala mu byokulya ebyokulya kintu kikulu nnyo ojja kubanga oyita ku namba ziri ku screen awo okutuukirira foundation eno konna kwolina nga bagamba n'engoye
n'ebyokuzanyisa by'abaana pampazi gloves byonna okutuukirira ku ŋŋambi eyo n'okutuukirira ekitongole kino nolabika nti oyambako mu mbeera efaananyi ddala kambagalize akaseera kalungi nyongera okutumirako my boss CEO Roy Mubiru oyo ye omulimu akoze gw'amaanyi nnyo okulabika nti ensonga zino zitambula bulungi mbeere bulungi.